Mr. Lugogo to be. Esawa yonna. What are the most challenging of all time? What a scene. Bagana dosi. Nagenda okuddawo nga tubuddewo simulaba nawo twagazawo freedom city bagenda funa obuzibu okubeera awo abampagira nnyo nze mbagulira amakubo abadongo netugenda biggala nga twajja twanywa walaayi tugenda kuva mu ndongo eno wagenda kubaawo okunyolwa tuyambe taata tuyambe wolivawo tulikomba endagala tuyambe gasinabba wamu livu ya mwaka gumu mugenda bonaabona n'ekidongo kyammwe bambi tuyambe mugenda kudda musanga essagazi gwatweyimiridde twalisanga okujja gwatweyimiridde n'abalala bajje nedda naawe mugambye abayimbi abakulu tuveewo n'abato bakoleki bajje abato balowooza mwe mubalemesezza abaana batali bayimbi balowooza ffe tubalemesezza mwana ndi muyimbi ngabani meshoningayo nga basatu tuyambe omeshoningayo basatu kale nga baga singa si kimenko oyo manyi nkumanyi teweeri antama singa si kimenko oyo tubaye tulinze nenga mwasitegedde okusasula hamba nerabitikola booti tukoze amawulire tubawadde bizinesi okumala omwaka nga mulamba omuyimbi bw'akolayo kasho tino wamawulire kwe kusima kwalina okuzza eri artist wenti wane tuwadde amawulire mwaka mulamba muswaza Reste! Abana bafana bali kujja mu mangi Okay. Mpola mpola nnyo tugenda kuba nga bwe tubatabika Luzungu, Uganda, twabimanyira. This is life mwatu bane muje bali size nga artist yasimpitiddwa ng'omuntu obuvunanyizibwa agenda okubeerawo witness ng'abawanguzi batwala ebirabo byabwe ekitegedde ennyambala tematalinga nalibadde enfaanana nga bano naye ekyewuunyisa ono yebuvunanyizibwa olwaleero kitegeeza Uganda echallenge nga nama mugirabye bweri nti Uganda eri weyadi omukulu ono yayitiddwa ng'obuvunanyizibwa sibe kiri kitegeeza titumuyisaamu maaso tugenda kugaba ebirabo nga titwekubidde nze mujulizi sibe kiri aya baawe okay DJ ndoza tugenda tandika n'omuwanguzi nsanze ntuusera etimu nga waliwo abawangudde nga sinakola ki nga sinatuuka naye nabo basanyufu ndowooza kyekimu nabo bakitwale nti nze mbibawadde oba babikomyewo mbibaddize baliwo abawangudde nga sinatuuka waliwo mwami waswawo mwami waswa yaliwa yakasembayo wangula bikomyewo mbikuddize leeta ebirabo mbikuddize mpitiibwa kansoke ne waswa ndowooza nabawanguzi abalala bemanyi si bwe kiri nga bwe mwetegeka tugenda kushekinga engalo nga bagentleman abula banna Uganda eno yono mwanguzi waffe owalera asoose bayitirivu ayo naasoose
Waliwo badde bagabidde. Bawo bonna mukomewo mukulu. Tetubibala. Opozigemu naye. Edinda lokati. Dozo momu. Wasa tumumaze. Soko deno. Bifananyi we on. Ndoza twesike mukatini awo kati side ye. Ndowooza omukolo ngwesiza ekitiibwa. Fiiti ndowooza olya bya Azam. Teyekubira webale kuwangula. Yaman respect ye. Toddeko ne Mr. Ambrose. Uno omulala. Namanyanga manyi lisiti nagiyiseemu. No, wano siri wa mbukyamu, siba kiri wamma? Kiri. Okay, thank you. Addako omukyalo okuva Malaba. Kati zino TV nakye kitegedde newankubadde nange nengaali mu company. Decoder ziba za kugula. Zino ziri inbuilt. Ziri inbuilt, yeah? Smart TVs. Smart TV. Era basoso zifuna mu Uganda wano. Si kibi okwebuuza. Gwe ng'olaba TV. Mazima. Naye onoogisobola ngezi toyeemu. Ani agenda ogikuteera ku kisenge? Okay, Mumbeja, thank you. Omukulu. Fiti era ya respect. Bakuyitanisebo. Walulya Hamim mwebale kuwangula. Okuvira ekiboga. Okay. Webale kulaba jo TV yaffe. Yeah man, respect. Mr. Robert, oviridde wa? Sekanyonyi. Bityana. Kani webale sewo. Edward Kaga. Omawuzi wafaddako Edward Kaga. Nenga bwe tugambye wali osanyukirako oli kuba naye abakusanyukiddeko. Tubeerenga abeewoze. Kye ndowooza omukolo si gwa balogo si bwe kiri? Mpirako mu ngalo naye naazikubira mu ngeri era ey'okwewola engalo. Yamaani. Mr. Kaga Edward. Webale kulaba TV yaffe. Webale tuwagira. N'okuparticipating nga si byangu sewo. Abamu balowooza basaliriza, abamu balowooza tuli w'abantu baffe. Badde sikulaba abo. Gula n'okuba gwe kusembyeyo. Pozi bonna abozzeemu okuwangula era. Yaman, respect. Okay, Kawanguzi Huzaifa. Amaanyi nga bazamba kimanyi. Yaman. Twangweko tunaatera okuga miliyoni 2 boda boda tukutuku sukuta firiji awe tugenda awo kukyogaba ssente enkalule tugenda zibakwasa kukimanyi mutwesiga. Okay, erinnya lya Kisiraamu naye era kyekyomwana mayiniga. Congratulations. All right. Katufune Rajab Tushabe musembeze firiji ye. Rajab Tushabe omwangu wa firiji musembeze firiji y'omukulu.